Agezaako Mbale. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera webale nnyo webalire ddala enkya y'olunaku olwaleero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kibuga Hoima ali Hoima ne Hoima City wabula okwawukanako ennaku zonna zanoonyereza akalulu olwaleero biralamu abasirikale bayiiriddwa oyinza okulowooza nti Hoima efuuse enkambi y'amagye na poliisi era olunaku olwayo tulabyeko n'omuggo nga guvuga nga bagaana abantu okubeera oba okujja okulinda Bobi Wine okuviira ddala ku hotel we yasuze ebyaleero birala ffenna tumanyi nti eno wakiikirwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja kumpi yali mu bitundu byeyo ekyabaddewo olunaku olwajja okumulabisa tugambe okumwokesa balabika bagamba kino tekigenda kubeera nga kifaanana bwe kiti nakuwaddeko ku mboozi olunaku olwajjo ku bintu bisatu aba NRM bye baatunuulidde okusinga mu byo abantu batuuka batya okubeera ng'oli akyebase nga bamulinze ebweru kino nno baayagadde bakinogere eddagala era Mwami Museveni yayungudde ttiimu esobole okubeera ng'eyita mu buli ango buli omu n'amuwa omulimu kekiri nti ye takyasobola kutambula ggwanga ditambula mu sipiidi dimalako nakwogera ayina abantu be yatadde ebbali mu regions bo basobola okubeera nga bamuwenjeza akalulu ne basobola okubeera nga bakkakkanya amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kye tugenda okulaba olwaleero be bantu ab'e Hoima nti amagye gatandise dda okuteevuunya nga munyeera tugenda beera nga tubitunuulira okwongera okubeera nga obitegera ekyo kyekifaananyi ekiri mu budde buno naye tugenda tunuulira ku baganda baffe baleetebwa olwaleero mu kkooti Akirewo Kivumbi Alex Waiswa Mufumbiro n'abalala olwaleero baleetebwa mu kkooti mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutunuulira ku bantu abavudde mu NUP ne beesogga ekibiina ekya DF ekya Mathias Mpuuga Nsamba okuva n'olwayo tukkirize nze nakkiriza NUP bwe mu omuntu kaadi eba eyina ensonga lwaki emummye David Musiri yeegasse dda ku DF era ne official poster yafulumye dda Winifred Nakandi yeegasse dda ku DF bano bona NUP abamakaadi kakati NUP bwebanga emmo omuntu kaadi waliwo byetunuulira ffe bye tutalaba nzikiriza tutandike video bwe tuti Miewo mukasera kano zikiza bukkiriza twagala kugendako mu nkambi ya National Unity Platform bitundu ebye Hoima mugana wange Ronald Kitanda ali n'omukulembeze era nga candidate wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala kumanya nteekateeka muganda wange Ronald Kitanda soko oberenga otuwako kubiri mu bitundu ebye Hoimaawo eri atulaba mbeera ya bunkenkenyo wano mu kibuga Hoima olw'ensonga nti ab'ebyokwerinda bamaze okuba nti bayiibwa ku nguudo zonna ezeetooloola ekibuga Hoima olw'ensonga nti olunaku olwaleero akulira ekibiina ki National Unity Platform President wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutalaaga district eno eye Hoima ate olukuŋŋaana olwokubiri ajja ddukuba mu kibuga Hoima kyolabako b'ebyokwerinda abawanvu n'abampi abayiriddwa ku buli luguudo lwonna olwetooloola ekibuga kino Hoima abakuumaddembe bayiriddwa mu bungi nnyo bw'obanga weetegereza bateevuunya nga buuka kyolengerako be basirikale ababagalidde emmundu ate abalala bakutte emiggo bagezaako okulaba nti mpawo omuntu yenna asemberera woteeri Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze ku woteeri eyitibwa Buffalo Hotel wano mu kibuga Hoima olunaku olw'eggulo okwawukanako n'embeera eriwo olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo abantu bangi nnyo we bwatuukidde essaawa zino babadde bamaze okutuuka wano ku woteeri we yasuze wabula bwe weetegereza embeera olunaku olwaleero ne buli muntu yenna agezaako okusemberera woteeri eno alagirwa okubeera nti avaawo okweyongerayo ate aleme kusemberera woteeri eno oba osobola okulengera abamu ku basirikale abo bagezaako okulagira aba bodaboda okuzivuga bave ku woteeri Kyagulanyi we yasuze bagende bakole ebirala oba si ekyo bamulindire munda eyo
asuubira olunaku olw'eggulo bwe yamaze okuba nti afuluma woteeri yatambulidde ku sipiiti z'ekibuga kino n'abeera ng'agenda awuubira ku bawagizi be, wabula olunaku olwaleero embeera erabika ekyuseemuko. Ojja kwetegereza nti bwe ziba nga ziri ssaawa 3 wandisuubidde nti abantu bamaze okujja ku mirimu gyabwe batandise okukakkalabya, wabula olwaleero si bwe guli. Abakuumaddembe bangi nnyo bateevuunya nga buuka ku nguudo z'ekibuga Hoima, bwe batyo bagezaako okulaba nti bakiteeka mu kyoyinza okuyita emirembe, naye ate tegiba mirembe eri omuntu wazze ku mulimu gwe okuba nti akola. Kale yembeera eyo ey'obunkenke eri mu kitundu kino ekibuga Hoima kikeeredde mu mbeera ya bunkenke. Abantu ab'enjawulo tebakkirizibwa okugezaako okwesembereza woteeri eno okulaba nti bagezaako okwaniza omukulembeze waabwe. Njagala mukadde kano mpayeemu n'omu ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform atubuulireko embeera ogiraba otya. Tulaba obunkenke bungi nnyo mu kitundu kyammwe, twebuuza ki ekigenda mu maaso. Olwaleero omukulu ateekeddwa kubeera mu kitundu kino, mbeera eno ogiraba otya? Abasirikale babatiitiizi nnyo mwana, bakededa ku makya 10 kuliwa abasirikale, naye wale tumanyi lwaki bakedde kuliwa abasirikale. Lowooza babeera likidde jjo kyabadde wannabbanja ne wano kinaabeerawo, naye be tuli beeteefuteefu okulwanagana nabo, tuli beeteefuteefu mu buli mbeera yonna. Tulina okukyusa obukulembeze buno, ne banayiwa abasirikale abenkana nga ki tugenda batomera mu mbeera yonna. Yesebo eyanzizayo omu ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform, bw'obanga osobola okwetegereza ekifaananyi ekyo, be bamu ku bakuumaddembe abateevuunya ku nguudo z'ekibuga Hoima okulaba nti abantu tebeesembereza woteeri Kyagulanyi we yasuze olunaku olw'eggulo yabadde mu disitulikiti ey'e Kakumiro ssaako ne Kikuube gye yakubye enkuŋŋaana ez'enjawulo, era embeera ey'obunkenke yabadde nnyo mu kitundu eky'e Kakumiro olw'ensonga nti Kusayo yabadde agenda okukuba olukuŋŋaana, yasanze abakuumaddembe bayiriddwa mu bungi nnyo mu kitundu kino. Ndowooza tujja kutambula mpola mpola tugezeeko okusalinkiriza okutuuka ku bantu bali be babadde bagoba okuteesembereza woteeri eno. Tugenda kutambula mpola mpola tuwayeemuko nabo batubuulire babadde bakedde kujja kukola kiki ekigenda mu maaso. Tulabye abakuumaddembe babagoba mu kifo kino, tetumanyi embeera evudde ku ki. Bunkenke bw'amaanyi nnyo mu kibuga Hoima, abantu babagobedde ddala baddeme kwesembereza woteeri we yasuze, era twagala tutambule mpola mpola tuwayeemuko nabo batubuulire embeera eno ey'obunkenke ereeteddwa mu kitundu kyabwe enaabaviirako okukola olwaleero. Omukulu wasuze otya? Bulungi wasuze otya? Embeera kiki ekigenda mu maaso wano? Tulaba babagobye, temukkirizibwa kusembera wano. Batubingaito bamapikipiki tulugewo, tebakwenda tusemberayo tubayina omukulu. Kandi wekibamanyi tuli amaani g'abantu, naye gavumenti tukagijwa mateeka tukwenda enkyukakyuka mu Bunyoro. Baze babagambye eki wano? Tebakwenda abantu babe hayi, batubinga bagamba tujye tukole emirimu, tuluge hayi na nanka hayi na kizimbe embere museja ali. Bamu ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abamaze okuba nti bagobwa mu kitundu kino tebakkirizibwa kubeera nti basemberera woteeri omukulu mwe yasuze. Abakulu mugamba muti nga muli mu mbeera ya kusoberwa? Tesikusoberwa, tumulinze. Babagambye batya wano? Anti bagamba abantu baveewo wano, mbu baveewo, simanyi bagende babeera walala, naye tubeerawo wano we tubeera era tumulinze. Yesu babawadde ensonga ki nga babagoba mu kifo kino? Anti batugamba nti no tibeetaaga abantu bangi mu kifunga kino, si nsonga eri awo y'amaanyi, naye ffe tulinze pulezidenti waffe tumwanirize bulungi, tetulina kizibu, tujja kukola mivuyo kye twetaaga lya bwe bukulembeze obupya ate obulungi kyekyo. Buno si bwenkanya obakolebwako? Buno kakati omwanga nga woolaba security ejjudde wano wonna, basi bwenkanya kubanga naffe tuba tugenda kwetaayaya bulungi, tuba tumigirizibwa kyekyo. Tweyanziza be bamu ku bantu ababadde bazze okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afuluma okugenda mu disitulikiti eno ey'e Hoima gy'agenda okunoonyeza obuwagizi olunaku luno olwaleero. Abakulu mwasuze mutya embeera nga ya bunkenke mu kitundu kyammwe olwaleero? Embeera wange susse ey'omulamuzi tetumanye obunkenke buvudde ku ki. Abantu bonna tebabakkiriza kubeera wano,
fe bali mu kugoba wona aba boda boda nti bonna baveewo tetumanyi oba kiki naffe tuliiza okulaba poliisi nyingi basirikale bangi ffenna tutidde tetumanyi kiki ekigenda mu maaso kano emirimu ginatambula olwaleero owange emirimu erabika yakusannyalala kuba ndaba si kya bulijjo poliisi nyingi oba bavuddewa bino tetubirabangako kati tubirabye leero omukulu onekanekanye mu kasaati k'omukulu obadde ozze kwaniriza mukulu n'embeera ekususeeko naye embeera esuseeko kati ekingamba batutwanga bada batali bana Uganda batumigiriza batubinga situti tukwakusembesa omuntu waitu batubinga maini obuti buli bwenganiza buwaka kusanga bajja Museveni muno akusaba mukoroti ekyo kiritoke government yateriyo bwenganiza ya beungose mukuru onamulabako omukulu njamulaba kumurora ogenda kusinziira wanga bakugobyewo paka tugenda nawo mpaka Kigorobi beyanziza be bamu ku bawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform mu kitundu kino. Woteeri eno gy'olabako eya Buffalo esangibwa mu kibuga Hoima era pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze era abantu ab'enjawulo n'olunaku olw'eggulo bazze okubeerawo nti bamwaniriza wabula mu kiseera kino tebakkirizibwa kubeera nti basalimbira ku woteeri eno. Akumaddembe okuva mu bitongole byonna tulabako ab'amayinja tulabako abatalina mayinja nga bagezaako twagala tuwogereko n'omukulu Sulaiman Kidandala omu ku bakulembeze mu kibiina kino ki National Unity Platform. Embeera nga yabunkeke mu kibuga Hoima embeera ngera bw'ogiraba omunene azze mu kitundu embeera obukeke busuubirwa mugenda kukola muti okulaba nti abantu bamwe mwogera nabo ng'obunkenke bungi nnyo gye bali bano abantu b'omu kibuga obunkeke babumanyira babayisemu emirundi mingi bakimanyi bantu baleka ne bakola emirimu gyabwe era abantu ne bakuŋŋaana bafuna obubaka obuva eri omukulembeze waabwe bo abakyagenda maaso n'enteekateeka nga bwetambula kale katufune katono ku kitanda oyo nga tunagendako mu break yaffe abantu embeera eyo si gye baliko olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuze mu kitundu kyabwe era agenda kutalaga disitulikiti y'e Hoima saako ne ekibuga Hoima era mu kiseera kino amaze okuba ng'asimbula ku woteeri kwe yasuze ng'atandise okutalaga disitulikiti e Hoima n'oluvannyuma ekibuga Hoima. Embeera ekedde ya bunkenke nnyo mu kitundu kino olw'ensonga nti ab'ebyokwerinda baayiriddwa mu bungi ku nguudo z'ekibuga Hoima nga bagezaako okutangira abawagizi b'ekibiina kino okujja okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kitundu kyabwe badde babatangira okujja ku woteeri kwe yasuze wabula mu ddakiika nga 3 okuva poliisi bwe yaliriddwa ku woteeri eno ate abawagizi b'ekibiina kino banoonyezza amakubo gonna agasobola okutuuka ku woteeri eno era oyinza okugamba nti ab'ebyokwerinda babadde baayiriddwa lwa bwereere olw'ensonga nti wayisewo akaseera katini abantu ne bafubutuka mu buli kasonda ne bayiika ku woteeri eno mu bungi nnyo era ab'ebyokwerinda balabiddwako nga basobeddwa ki ekyokuzzaako olw'ensonga nti omuwendo gw'abantu gubadde gumaze okubasukkako ne batandika kwogerezeganya nabo okukuuma bukuumi mirembe baleme kuleetawo mbeera ya butabanguko bwe batyo olumaze okuba nga bayiriddwa ku woteeri ate ab'ebyokwerinda ekizeeko kubadde kuziba nguudo ez'enjawulo nga tebaagala aziyiteko azikozesa okugenda gy'ayolekera era akozesezza oluguudo lwa Main Street ate nga mu kiseera kino twakamala okuyita ku palamenti oba awatuula olukiiko olukulu olw'obukama bwa Bunyolo wali mu kuyita mu kiseera kino ng'atandika okutalaga disitulikiti eno e Hoima n'ekibuga Hoima gy'agenda okuwenjeza obuwagizi olunaku olwaleero. Bebo abawagizi abasimbudde naye bagenda baddukira ku mmotoka ye saako n'okumulaga obuwagizi abasinga nno bavubuka oyinza okugamba nti bali wakati w'emyaka nga 18 okutuuka ku myaka nga 30 ate nga n'abakuliriddeko mu myaka nabo mwe bali bagenda badduka emisinde okulaga omuntu waabwe obuwagizi. Embeera bwetyo bweri mu kibuga Jinja kibadde tekisuubirwa oba oli awo olw'ab'ebyokwerinda ebyokwerinda babadde abangi mu kibuga Hoima obadde oyinza obutasuubira muwendo gw'abantu kubeera munene nnyo kusukkako wano naye oyinza okwebuuza abantu bano bonna gye bavudde
wamma gwe nga toyinza kubanga okitegeera. Abasirikale ab'enjawulo tubalese wali mu kibuga bakyazibye enguudo naye buli muntu awulira nti Kyagulanyi ayise wano adduka misinde okumunoonya saako n'okumugoberera. Bangi nno baba asimbudde nabo bamaliriza badduse emisinde ne badduka wakati w'ekilomita 2 ku 3 nga bakyaddusa bigere ate abalala baba nga balina enteekateeka ezigenda ku nkuŋŋaana kw'abagenda okuz'abagenda okuba mu bitundu gy'abagenda babukira bodaboda n'abalala ne bafuna emmotoka ogenda okwesanga ng'oluseregende lw'emmotoka luweredde ddala nga bagenda okumunoonya yonna gy'abagenda okutambulira. Era bangi nnyo osobola okubeetegereza okuva nga musimbula bye bikkira ekawungeezi ng'amaliriza era ogenda okulaba nga embeera y'emu. Bwe mwasobola okulengerako eri yonna mu maaso abantu bajjulidde ddala bamulindiridde ku kkubo gy'agenda okuba nga atambulira olunaku luno olwaleero. Embeera bwetyo bweri tulindirira okulaba embeera nga bw'enaabeera mu maaso eyo. Tulengerako ne ku baana b'amasomero nabo badduse mu bibiina okujja okulaba ki ekigenda mu maaso era bwe beetegereza ye Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okutalaaga ekitundu kino ekya Hoima gy'agenda okusagulira obuwagizi olunaku luno olwaleero. Tulindirira okulaba ebisawe gy'anaakuba enkuŋŋaana embeera mu binaabeera okwawukanako n'embeera eyabaddewo eggulo bwe yatuuse wali mu disitulikiti y'e Kakumiro nga b'ebyokwerinda ekisaawe bakitaddemu ennyonyi eryawo yeetokotera eringa erina gwerinda okutwala ate n'okugezaako okugaana abawagizi be kubeera nga beegazaanyiza mu kisaawe ekyo kyokka gye byakkidde ng'era ayogeddeko eri abawagizi be. Tulindirira okulaba embeera nga bw'enaatambula olunaku olwaleero byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako wano ku BBS Telefayina. Bwe batyo abantu b'e Hoima bwe baaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ki National Unity Platform Bendera ng'atandise okutalaaga disitulikiti eno ey'e Hoima n'ekibuga Hoima okutwaliza awamu gyali mu kusagulira obuwagizi olunaku olwaleero. Nga Telefayina twewaayo okutuusaako byonna era nkakasa bukakasa nti abasasi baffe gye bali mu nkambi ez'enjawulo ez'abeesimbyewo okulaba nti bakutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu nkambi ezo naye nga naffe abatambula ne Kyagulanyi tugezaako okulondoola embeera yonna era eyo y'embeera eri e Hoima ya bunkenke, magye mangi, basirikale bangi, ekigendererwa mu kyo oyinza obutakitegeera naye ekiri kungulu kwe kulaga nti omuntu avuganya gavumenti azitowa ago ge mazima. Ekirala nakugambye nti bakutudde ebitundu Anita Mongo ne bamukwasa Eastern, Nabbanja ne bamukwasa ebbendobendo lyeyo, wano mu Buganda ne bakwasawo Kiwanda Suubi, ne bakwasawo omukulu amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka, Aruna Kasoro. Batayize balabo basobola okuyimiriza omusajja ono Kyagulanyi alabika nga abafuukidde akayinja mu ngatto era nga Mwami Museveni eryanyi lino ery'okudduka n'okujja okwogera ntakyabisobola. Kakati yatumye Anita Among kyovola basobola okuddaawo n'agamba bano basiyazi Ambulera Mani agenda kujja wano ne bw'ajja wano oyo Mwami Museveni ye yayagala weebake na mukazi teweebaka na musajja munno n'ebiringa ebyo kusiiga Tommy. You understand? So byebyo ebiriyo obunkeeko of course bungi naye ate ekiri fane newankubadde nga babaganye okusemberera woteri oba hotel mwe yasuze just no amakubo go gakwatiridde kyesimanyi bayagadde kujjawo kino nti owaabwe tebamunona ku wabasuze kubanga era amakubo gakwatiridde. Olwayo tuyinza olaba embeera etali ya bulijjo, Katonda asaasire busaasizi. Olwayo tuyinza olaba embeera etali ya bulijjo okusinziira ku deployment eyiri eteereddwayo. Now tuveeyo. Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa 10 era mwaka gwa 2025. Baganda baffe okuli Mugumya, Gaddafi, okuli Akireo Kivumbi, okuli Edi Mutwe, okuli Doreen Kaija n'abalala
Bobby Giant olunaku olwaleero baleetebwa mu kooti y'Ekanyanya wali e Kawempe. Olunaku olwaleero bagenda kubeera nga baleetebwa mu kooti okuwera ennemba n'emisango egigambibwa mbu baagiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini. So emisango gye babavunaana kola dduyiro w'amagye, unlawful drilling n'ebintu ebirala. Karate ku bano Doreen Kaija ye aynako egy'enjawulo, ye bamuvunaana okuddukanya essomero eritali mu mateeka. Bamuvunaana okubeera nga ayina ettendekero oba ebbanguliro eritali mu mateeka. Doreen Kaija ye aynako emisango emirala. Of course Sauda Madada naye aynako emisango mbu yasangibwa ayambadde abadde ng'ayambala ebyefaananyiza eby'amagye nga kuliko ennyota ez'enjawulo n'ebintu ebiringa bwe bityo. So olwaleero Kanyanya wali e Kawempe we bagenda okubeera nga baleetebwa tubateeremu essaala oba oliawo omukama awulire leero bateebwe. Now bwe tuba nga tuvudde awo olunaku olwaleero Electoral Commission etandise okulisivinga abo oba okusunsula abagenda okukwatira ebibiina eby'enjawulo n'abo abazze ku bwannamunigina abazze nga ba independent okubeera nga banominatingibwa oba nga basunsulwa okugenda mu maaso n'okubeera nga bajja okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Kakati tutandike. Ndabye Joel Ssenyonyi enkuyanja y'abantu ezze ng'emuwerekera, ndabyeko Nkerettanyi naye mulabyeko, ndabyeko abantu bangi. Olunaku olwajjo tulina ekiwandiiko kye twakusomedde ekyawandiikiddwa abaami basatu okuva e Makindye West nga kiyimiriza Zaara Luyirika. In fact nga basaba kooti okuyita Rubongoya, Luyirika, Zaara Mara n'abalala. Ekiwandiiko kino kirabika tekiyimiriza nteekateeka za Zaara Luyirika era y'omu ku abo abakedde okubeera nga officially banominating oba basunsulwa era nga ye kyawedde dda. Olunaku olwajjo yatutegeeza nti ekyo tekirina kye kigenda kuntiisa yadde okunnemesa okubaako kyenkola wabula kirabika kyawedde dda. Kakati Mpuuga olunaku olwajjo yayaniriza abantu okuva mu NUP okumwegattako. Mu bwe yayaniriza mwe muli David Musiri. Twamukuwaako wano ne tugamba Musiri ono kakomenti nze Mpuuga my leader twetaaga obwongo ng'obubwe mu parliament ga Musiri erabika nsolima. Indeed Musiri ajjedde ku muti gwa Mpuuga Makindye West ne Alan Sewanyana mulabi bamusunsudde nga independent olunaku olwaleero. Winifred Nakandi yali mu race wakati we nga baali babbinkana ne Shamimu Marende, Zaara Luyirika ne Winifred Nakandi. Nakandi n'avaayo n'ayokya era nga abantu bagamba ono tumukubamu ebitangaaza ajjudde ebituli ebitagambika. Now bangi abavuddeyo beegasse ku Mpuuga. Mpuuga yagambye buli mubaka agenda okwesimbirawo ku muti essente za nomination $3,000,000 za bwereere. Njagala tulabe ku mboozi eno olabe ku bigambo abavudde mu NUP bye boogera, then weebuuze nti Mpuuga ebigendererwa bye ki, ye bano ebigendererwa byabwe mu NUP byali ki. Tugenda kubeera nga tubitunuulira byonna. Kasooke tufune emboozi eno then nkomewo tulabe ebirala. Pulezidenti w'ekibiina ki Democratic Front Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye bannabyabufuzi okwongera okugatta ku kibiina ekituufu okutaasa Uganda ey'enkya abantu bafune abakulembeze abateeketeeke.
Owekitiibwa Mpuuga ategeezezza nti obuzibu Buganda bwefunye mu kulonda abakulembeze bwe kulema okumanya ani asaanidde okukulembera n'okubeera mu bukulembeze nga bangi tebawabulwa era batambula awatali kwebuuza. Akabenje akaagwa wano mu Uganda be bakulembeze abayitanga mukoka nga ne bwogezaako okumuwagamiza abawagamire tasobola kuwagamira ayita buyisi gyava tomanyiyo gyalaga tomanyiyo. Nyine essanyu okubategeeza nti musimbwa kaggwa nakifuma erina omukulembeze. Ono ategeezezza nti bangi ku bazze beegatta ku kibiina kye bali ba DP kyokka byonna ebyasoba ng'ebiriko omuseesa bye byabawaliriza okutondawo ekibiina ekijja okuggusa olutabaalo lw'Abannayuganda. Obukulembeze butambulira ku kunywezagana, ku kuzimbagana, butambulira ku kuwuliziganya, si ku biragiro. Twakkaanya ne ttiimu eno n'abataliiwo okuzimba ekintu ekipya mu byobufuzi bya Uganda kye bayita Democratic Front. Si lwakubulwa bikola, si lwakubulwa bibiina. Bangi ku mmwe mbamanyi mwali ba kiragala, mwamanya ekyagwa ku bijja bya bajjajjaffe. Owekitiibwa Mpuuga asabye abantu okukomya okutambulira mu nzikiza era abasabye okuzimba abakulembeze abajja. Mugende mugamba abantu baffe abalina kifuma bave mu byobufuzi ebyokiyita mu lujja. Tuddemu tuzimbe buto, tuddemu tunywezagane, buli muntu agambe munne nti ensonga twagitegedde tutambule. Mpuuga okwogera bino abadde ayaniriza ababaka okuli Simba Fred Kaggwa abadde mu na NUP agenda okuvuganya ku bubaka bwa Nakifuma County, Male Wilson owa Mukono South, Nachanja Anet agenda okuvuganya ku ky'omubaka omukyala owa Wakiso, Osongo Godfrey ayagala Oyam South ne Aidan Nakuya owa Kampala Central n'abalala bangi. Bano bawera nti okwegatta ku DF basose kwetegereza. Nakifuma nzikiriza na sekukkiriza yenna nti tewali Honorable Simba kyatakoze nga mukyetaaga. Nga kye babadde balina okola omuntu yenna alina ku bwongo era ategeera amuwayo kisanja n'amaliriza ebyo byazza ateekateeka. Tuzze wano okubeera okutandika ebyobufuzi ebipya ebitaliimu makuuli, ebiweesa abantu ekitiibwa, ebitaliimu kulwana na kuvumaŋŋana. Bano bagamba nti embeera eri mu bibiina ebyenjawulo egenderedde kusanyawo bakulembeze ab'enkizo. Kubanga bwe tuba nga ffenna twetaaga enkyukakyuka, sirowooza nti nno omuzannyi ali ku front gw'ojjawo ng'oli mu lutabaalo nga terunaba kugguka. Tekiba kyangu kujjawo komanda nga tomuwadde na nsonga. Kubanga abantu bange Abannakifuma nzikiriza nti nno bakyetaaga obuweereza bwange okusinziira ku bintu byenkutteko. Nsaba nti nno ng'enkya olunaku lw'enkya tugenda kunominatinga. So bwe tuba tunominatinze buli omu gyali genda ng'obagamba nti ewali ekinyasimbewo ki. Bino we bijjidde ng'okuwandiika abanaavuganya ku ky'obubaka bwa Paalamenti kutandika lunaku lwa nkya era kwa kutwala ennaku 2. Njagala okuwaako ku bifaananyi ebyabo boyinza okubeera nga olowoozaako. Katandika n'ekifaananyi kya David Musiri. David Musiri avuganya Makindye West. Of course, teyafuna kaadi. Ebikikinika bingi byayogerera David Lewis Rubongoya ne NUP okutwaliza awamu. Ekimu ku binnyumira bano bonna bakkiriza nti akalulu bagenda kawa Bobi Wine. Bonna bagamba bagenda kawa Bobi Wine. However much nze nkimanyi tosobola kuyingirira Mpuuga agenda okutiikinga mu 7 gwatolonde Kyagulanyi. Era buli asaze eddiiro asaze nga ye n'agenda bw'ati. So tetugenda beera nga tusukkako wano tusinkane mu mboozi egenda okubeera ng'eddako mu ddakiika eziddako awo mu maaso olw'amawulire agatali malungi. Abantu 63 bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda beera nga tukutuusaako embeera eno mwami Museveni alina byavuddeyo n'ayogera ku bano abaafudde mu kabenje, then byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Nzikiriza mukwano gwange nkole bwe nti then tukomewo n'ebisingako wano.